Yes, omulabi waffe wa Press Times era tukomyewo nga ndino omukukunavu Bukenya Herbert. Tukomye wali nga tuli mu kumaliriza muwawa. Yes. Nga tulaba nti obusamize bwali bweyongedde bw'okwe bayitanga okusinza kwali kweyongedde. So omuntu wabujja yayinza okuyita okusamira. Naye nga ebiseera bye kwalinga kusinza. Nakati kuba kusinza kubanga okusaba okusinza okusamira essabiro essabo ebigambo bina tibina njawulo. Ninza okusaba bukereziya ninza okusaba mu muzikiti oli agamba we musiramu oyasamirira mu muzikiti oyo mukatoliki kugamba mu luganda olutuufu kigambo kyekimu kusabira kusamirira osamiridde wa kwekereziya luganda olutuufu twongereyo ba kati era ebyenjawulo ebyalinga mu gundi ebiseera ebyo mweyo generation okusaba bikwasingayo okuyigga n'okulima balimanga enkumbi wogera mu bantu migration ne Zambia bagita nkumbi nawo ne ugende Bunyoro bagita enkumbi ne busoka bayikyusa mu katono nafa bagana tugita nkumbi kitugatta yeyo agriculture yali activity no kola kino okuyigga hunting kati okugambira nti okusamira kwali kwa maanyi nti bagendanga ne basaba kati mu kusaba okwo nti Dungu ne basaba jjajja Dungu tugenda kuyiga tusaba ki tuwe kufuna buzibu tukwase kati nga gwe onogenda mu kereziya tibadde nsaba bansasulu banyongeza omusaala niwegayirira omutonzi banyongera omusaala wadde nfuna ekyokulya ekyenkya nsaba bulamu ebirabe kati abo bagendanga ne basaba ne basamirira tibannaye tugenda kuyigga kuba wabayina ensolo enkambwe oyinza ogwa mu mannyo g'empologoma kati nga basamirira baleke kusanga mpologoma naye basanga ebisolo ebiri omuddo byabalya nga tebasabirira kusanga carnivorous animals kati ng'engo empologoma okusanga goonya kati ekyo kyabasamisanga okusaba jjajja Ddungu bagende basangeyo ensolo kati eziriibwa kati ng'embogo engabi obutulege ng'ebyo kati nga jjajja abakkako n'abawa ekkubo eggolo okufunaga mugende n'abateekako ki omwoyo omutukuvu temujja kusanga kiki buzibu bwonna mu kuyigga kati yeekyo kusaba mikisa gikola ki okukwasa tubagamba Dungu ayize nakwasa ki nakwasa entulege ngakwasizaayo akagabi kale omulabi waffe wa Press Times njala okubanga nkugamba nti nno wekumire ku mukutu guno otugoberere olaikinge era ogende ku YouTube yaffe olaikinge ebintu bingi nnyo betubaleetera ndino omukukunavu wano Bukenya Herbert yeddira engabi atuyisa mu bintu edda ebyaliwo ebintu nno byolaba abasinga tebabimanyi neera tekigaana kubiwuliriza n'ofunamu kyojjamu oba okwongera okumanya. Tulabye ensi muwawa eze tonda abaddewo azadde abaana bakoze buli kimu tujja tutya okusembera kuffe manyi history waffe atandikira wano ku kintu tujja tutya awo tubuliremu awaawo kati Ssekabaka Intege na Lusiri azaala abaana bana abaana kwe kuli Bemba kwe kuli amanya galinga mawanvu nnyo kwe kuli Bemba n'omulangira Kintu naye yajjiraawo omulangira Nalusera naye yali awo kati abo bali balangira kati Bemba akola ki awamba ki yali mulange naye awamba kitaawe kitaawe yali akaddiye kati kitaawe Intege Buganda wakaddiwa nawa Nalusere Kabaka Nalusere mutabani wa mukulemberereko kali mutabani wa mukulemberereko kigundi akulembera Bemba akola ki awamba Entebe kati wawamba Entebe atandika okutta abalangira n'abattana mu bukambwe obungi ennyo nga ayagala ki tagala muntu agenda muli akobuki bukulembeze iri awo yava natta n'omwana wani wa Katikkiro we Katikkiro we bali bamuyita Mukiibi we amutta Mukiibi naye yegatta kuki nadduka n'agenda ki Emagunga yava Emagunga n'agenda siki Sese ne yegatta kwani ku Kabaka Kintu ne bakolejje
kati abantu kabaka kintu yasooka nakola ejje lyasooka kintuwo n'alumbe kabaka ati Bemba neti yamusobola n'amuwangula n'addayo. Oyogedde ku Ssese wengenda Essese abasese bagamba nti Obuganda bwatandikire balinayo Kibuuka Omumbaale waliyo n'omuti bw'oyita Buganda nali ngenze ekolera nagulabako nja kuba era ngubateramuko mu video zange zino ezimu bajja kuba bagulaba kuba nayo nakwatayo ka clip kati bate kijja kitya kuba no bagamba Obuganda bwatandikireeyo oba nakyo tunakiraba omulundi tujja kira omulundi gujja kubanga nedda mulaba gijjawa Ssese bagijja Ssese bagitema Ssese mu kibira ekyo mu kibira Buganda ate n'omukujja kwa muzukulu wa Kintu Ssekabaka Nakibinge yali alwanira obukulembeze bali balwanira obukulembeze ne muganda we n'agaana ne yeegatta ne Bunyoro bamukube yatwala obukulembeze yaddukira Ssese kati yaddukira Ssese n'alaba kabaka waayo Wannema n'amugamba Wannema banjijeko ki banjije mu ntebe kati Wannema naddira mutabani we Kibuuka Omumbaale Kibuuka Omumbaale kubanga ebiseera ebyo yali Kibuuka Omumbaale Nakibinge mu 1406 we balwana entalo ezo ezinafuya Bugundi the Chwezi Empire kati nga tuzeyo ku Kintu yali abantu bali tebamwesize nnyo nga mu Mulangira tebamwesiga alina amagye matono naye gundi Katikkiro wa Bemba mu Kibi we yadduka naye gata ku Kintu abantu bafuna amaanyi Kintu n'afuna amaanyi ne bamwegattako kati tebayita Mawoko teeno ku Muganda Lubaale bayitira mu North ne bagwa eKyaggwe ne baloka basinzire ne bagwa ne bafuna akabira mu Kyaggwe mwe baguma balumbe Bemba Musota bamulwanisi spy network ya Bemba ina spy network yali y'amaanyi nnyo kubanga obukesi bwava dda kati ne bamanya Bemba n'amanya nti no Kintu agumbye Kyaggwe ne boundary ya Muwawa yali ekuma bayita time yali ekuma Busiro kubanga ne Bemba Musota wano alinawo ekiggwe wano mu Lubigi bakijjawo yalinawo ekiggwa bakijjawo kubanga eyo yonna yali Buganda kivula ngambi Busiro nayo yali part of Muwawa era amagye agasinga gagumaawo era olutalo lwasooka lwali awo mu Lubigi ne baluwangula naye yalina abagalagala bangi nnyo yalina amagye mangi n'amagye mangi engeri Bemba Musota gye yali omukambwe yattanga n'abamu ku Baganda oba bannyina abasirikale abagalagala amagye kati abamu ne bamukyawa kyova abamu beefuulira muli ne beegatta ku Kintu ne bajja ne bamukuba wano mu Lubigi ne beeyongerako paka wano mu Kitemu ne bamukuba owali balakisi ey'okubiri kyova bayitawo Kitemu kati ne beeyongerayo paka Nnaggalabi gye bamuttira awo gundi Bemba n'afa Kintu n'atwala obukulembeze era bwe yavaawo kati munnaaye Kintu watuuke gundi wamala okutta Bemba n'agenda okola administration ye Ebusujju Magonga gye yakuba olubiri naye mu kukola administration abantu bagambanga nti ono omuvubuka omuto ng'aleese emirembe ejjajjaawe Ssekabaka Buganda Ntege Buganda kati ekigambo Ntege Buganda jjajjawe engeri gyali ayitibwa Ntege Buganda kati olaba Buganda weefuuka Obuganda we transforming from Ntege Buganda to Buganda from Muwawa to Buganda ate era n'abantu abeegatta ku Kintu nga Rwanda bakola Obuganda bw'abantu babeera bangi kati Obuganda bw'abantu abo bwafubaamu ekigambo Buganda Buganda awo Muwawa eyitibwa Buganda nga ku mulembe gwa Kintu so kati omulabi waffe oba omaze okutegeera wa Buganda gye yakola ki engeri yajjamu okufuuka Buganda atandikira mu Muwawa Kintu yajja okulumba Bemba Musota yakozesa Obuganda bw'abantu okusobola okuweza ennamba y'aba abalwanyi n'asalawo n'alumba Bemba Musota n'amugoba n'aleetawo emirembe mu Muwawa ne bagamba nti nno ono ng'aleese emirembe emirungi egyali mu biseera byani jjajjaawe Buganda awo Buganda weetandikira tuyongere mu maaso ina tuyongere mu maaso kati Kintu akuba olubiri lw'e Magonga administration ye gyetandikira
yalina okufuna omukyala era omukyala ng'ayitibwa Nambi. Story twagisoma nnyo mu primary nti Nambi n'obulo Kayikuzi Walumbe. Kati awo wonna mu kitundu ekiddako tugenda kumanya nti Walumbe yaani, Nambi yaani, Kayikuzi yaani, Walumbe afuuka atya Lubaale, Kayikuzi afuuka atya ki? Kwegamba awo tudde twogere mu kusamira we kujjira. Nti okusamira Kintu yaloota atya, mwana wa Kintu be yazala baloota batya ofuna obubaka. Kwegamba n'asikayo gundi emizimu gyajjajjawe ne gyazigala gibagoberera. Okusinza we kutambulira. Okusinza baasabanga ne bafuna obubaka nti wano okoze bubi, ate bwabalabulanga nti wano waliwo obuzibu, n'afuna obubaka n'aloota. Nayolesebwa nti nenkya waliwo obuzibu bwe togenda ku luno olugendo lw'ogenda, n'akola ki? N'atagenda. Gambe ebyo byonna tugenda biraba mu kitundu ekiddako.